ali nurtured kwegamba bwakyogedde n'endowooza nti lwe tulyogera ku the generation ya leadership tuliddayo ne tunonooza engeri emirandira abakulembeze gye baavanga naye nzikira bavudde mu nkoba za mbogo bangi bazze ne bakola bulungi mu bifo by'obukulembeze Honorable Mpuuga bonna ojja kubalaba Segona talk about Elias Lukwago Namboze Muwanga Kivumbi Rose na Mayanja Bwanika so many Doctor so tulikyogerako ndowooza kikulu nti olumu tulifuna topic nange seyogeddeko nange ndiwaza so kakati naye nzikiriza mukama wange nange waliwo mwannyinazaawo ekavule hajati hayati supermarket badde ndimu ennaku zino asirimulamu bulungi naye asobodde okunkwatamu kati ndi bulungi ddala amen ate atulaba nnyo abeeraawo ataddeko ekavule ng'abantu bali awo balaba alina supermarket ne clinic lumu tujja gimutwalira program tugikolerewo ayakiwulidde nduuza katugende kutera omukyalindayo omugenyi omu yekka naye nga bulijjo mutero muga bwatuuka nti ekyasinga omukubya kiboko ku ssomero yadde saasoma naye nsobola okukitegeera ka nsookere eno budget yo nene naye tetujja giyitamu yonna kansookere kantu kano kabaddemu nga kukubagana mpawa president oba tugenda kutunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga tetuyinza bimalayo naye olw'obudde tujja kufunako nga bisatu oba birina obudde bunaatusobozesa bwe budget bwe yamaze okujja nga bwe yazze erimu trillions nga 49 kati ne obawo nti president byabadde agenda tunaatunuliramu mbite bitongole sectors zirandika ebyenkizo naga ebimu nga tebigenda mu sente yagenza okutulaba ati nga sente zisaasaana nnyo ona ebonja kusookerawo Mr. President yabaganya okutambula naga members of parliament n'abakozi ba gavumenti bonna naga sente ezo babaliridemu billions oba mmeka ezigenda buli mwaka nga mutambula naga nti kakati zikomewo zigende mu bitongole byetwetaagamu enkizo naye sooka oyogereku ekyo ekyokubagana okutambula kuba first of all mbuuza bino naye mbibuuza ku lwammwe kubanga tubijjamu mwe netubyanika muyinza okumbuuza nti otamanyi bya palamenti ono yaliyo kati nze sikyaliyo abantu balina kyebafiirwa bamutatambula Mwami Kadu Mukasa Honorable nkwebaza okuleeta ensonga eyo bannayuganda anyway omubaka parliament tatambula butambuzi kyoba n'ogenda for just kutambula naye iyo nti oba kucakala oba kulambula bulambuzi kubanga okutambula okwo naddala emirundi egisinga kuba tuyita benchmarking okutunuulira kati nga bwe twali mu amendment y'etteka ery'NSSF oba abantu tubagambe ekiwulikika amangu nti kuba tugenze kukoppa kwegamba kubanga kwanaganya oba okwegamba okufuna ekifaananyi ofune banno kubeebuuzaako bakino mukikola mutya mulyoke mulaba amagezi ge mweyazika eri oba okukoppa eri mujje mugatte ku ge mulina mulabe bwe bisobola okutambula kubanga emirimu emikulu egy'omubaka palamenti kyakukola mateeka era ekyo kyekikulembera bino byonna biddirira luvannyuma naye nga ni principle okukola amateeka naye etteeka lino bw'oba ogenda okulikola titugenda okukola etteeka amendment erya NSSF abantu basobole okufuna 20 mid-term access 20% 50% amawanga amalala go gakikola gatya titugenda okukola etteeka ng'etteeka linywevu ng'etteeka terigenda kukosa bantu kwegamba ye benchmarking oba kwe kutambula okwo engendo ze tutera okufuna mu ngeri y'enjawulo efaanana bwetyo era bw'oba ogenderedde Mwami Museveni kyeyayogeddeko nti ababaka bwe batatambula kireetera abantu okukola amateeka oba oli awo agatagezeseddwa na kulaba bo bali eri bagakola batya n'okwebuuza kubanga olaba Mwami Kadu Mukasa bw'oba onookolawo okusalawo okwenkomeredde okw'abantu bonna miliyoni 4 n'okusoba olina okuvaayo n'okubanga olina research z'okoze olina ebintu by'otunuulidde ddala ne mujja n'etteeka eryo erigwanidde
waliwo entambula oba oliawo isobola okusalako nti oba mubadde mutambula emirundi mu kwetegereza etteeka lye mugenda okukola oba mubadde mubakutambula emirundi 3 tikale katugendezeeko bagibeere 2 oba gubeere gumu kubanga ffenna ekirubirwa kyaffe kya nsimbi ya mwiwa musolo kuba bwe tugenda ensimbi y'omusolo erina okugenda kubanga abantu abo batulaba olwaleero be babeezaawo mubaka palamenti be babeezaawo ebyo byonna ebyokutambula be babeezaawo yennyini n'agamba nti ababaka tebaddamu kutambula kubanga lwaki naye ye kennyini ogenda okulaba ebintu bingi nnyo ebyetaaga okusalibwa expenditures nene nnyo otuuka mu state house ensimbi ezigiweebwa buli lunaku olomosi bakozesa 2 billion mu maka g'omukulembeze w'eggwanga 2 billion naye onsonyiwa okuyingiramu gye tuwulye eno nti nammwe mukaayana nnyo mwagala nnyo n'okutambula there was one time noza kyaliko mukyala Kadaga waliwo omubaka yasituka ku floor ya parliament ng'agamba nti ekisanja kigenda kuggwako nze sitambuddeeko nzekka aga sipiika nsaba onyambe abafuluma buli kiseera bo batambula batya nga kimuluma tatambuddeeko kuba ekimuluma omuntu ayinza okwebuuza nti akutanda kiriko allowances bwe bamutambuza ng'agenze ku mirimu gya parliament takwata ku akawunti ye oba mu waleti ye ate bw'amala obutakwata ku waleti ye ku y'eŋŋendo wabaawo kankayite pocket money ke bamuwa kaagenda nako bamubaliya gye bayita per diem oba amazeyo wiiki 2 ne babaga nti oba buli lunaku oba $2 oba whatever amount ebyo bye bibagaze nnyo ne mu creatingawo n'obugendogendo president yagenze okulaba nga mutulira sente za bwerere. Of course fenna mu ggwanga lino nze nayita Mengo njogera ekituufu nga bwe kiri mu buli nsonga yonna sobola kugamba nti 100% nti kyoyogedde nti tekiriiyo kubanga abantu abakulembeze buli muntu ajja n'ebigendererwa ebyenjawulo naye nga kyandibadde nti si kukaayanira bukaayanizi kugenda nga tewaliwo nsonga nkulu akakiiko ko ekaba nga tekalina tteeka lye kali mu kutunuulira polisi lyeri mu kutunuulira so ne woba tutambudde nze ndowooza omubaka palamenti era nga bwe kyandigwanidde wanditambudde ku lugendo lwonna kubanga ensimbi za musolo ziba zigenda olwo olugendo okuyamba bannansi gy'ovudde otherwise bwe tutagenda ku ŋŋendo zigenda kuyamba bantu nga tugenze ku byaffe kulya masaali na malala bannansi basigala bo be bakaaba oba omuntu w'ebugemeeri nakaseke eri emityomere yasasulira olugendo bantu batambulira mu business class oba economy oba olaba kati ezo sente zonna bwe zibanga zigwa bwe zityo omubaka palamenti era kikyamu okubeera nti ojja kukayanira olugendo osobola okugenda ng'oyo bwe yakola it is not right tomunenya yenkola yaliwo nga banne bagenda lwaki ye yekka zisevingibwa ku ye nga abalala bonna bagenda naye ate olaba honorable ekirungi naawe waliyo mu palamenti eno fine oli ayinza okukireeta bw'atyo naye nze mu ndaba eyange era enkola entuufu kuba n'eŋŋendo nange era zengenzeeko zibadde za benchmarking si za kugenda nti kulya oba kucakala oba kukola ki nina akaze mu bwongo bwange mangu oba oyinza okukaguza banno mu palamenti nga bwe tuli mu mbeera embi eyo ebyenfuna lwaki tetukyusamu strategy mu kifo kyokugamba nti komiti y'abantu oba 10 tulonzeeko ku komiti y'abantu 30 nti 10 bagende ba benchmarking tekiba cost effective eyo gye mugenda oku benchmarking ne mufuna abantu 2 mwe ne mubatikka bajje wano babasomese kye mugenda okusoma eri mu kifo ky'okugenda 10 bo 2 ne bajje eno ne babasomesa kye mwagala okusoma kwega nkireeta buleesi oba osobola okiguze mwami Mpuuga kuba ye mukama pozi clarification gye nyinza okukola ku ekyo nze ntuula kakiiko ak'ekikula ky'abantu gender labour development nange ke nasookako mwattu ne ntuula nekokubiri aka human rights eddembe ly'obuntu okulitunuulira so ffa eŋŋendo ze tutambuddeko tuliko ababaka nga 35 ku kakiiko ako naye ekitene nnyo kwe twali tugenze ekinene nnyo twali abantu 10 bantu 10 oba kati waliwo n'okugenda e Saudi Arabia naye okwo nze siriiko waliwo okugenda Arusha nange siriiko nti bwoba wagenda mugenda mukyusa kyo naye kyembadde ndeeta mu kifo kyabe 10 wega kiguze
Right Honorable Mpuuga ne speaker yennyini ayinza okigula nti instead of mwe 10 kugenda tekisoboka bali ne batikka babiri ne bajjeno just kirowoozo kirungi kubanga bwoba okitunuddemu kiri cost effective weewaawo ng'era mulina okuba facilitating bali nga bajja naye kiba kikendeezaako it's a good idea naye era bangi era ndowooza obadde obiraba nti abakulembeze ba parliament mu mawanga ag'enjawulo bajja wano nabo bazze okubenchmarkinga at the same time naawe ofuna byoyigirako mu kaseera ako bimusobola okubuuza nti kibaddewo naye just kyetaagisamu bwetaagisi emphasis nakwongera kulaba oba kiyinza okufuuka policy which is okay kanzireke wa mukulu Frank Serubiri